Omuyimbi Evelyn Lagu akitadde songa tomuyimbi Spice Diana tisatiziza okutwala ababana nominatinga mu awards za Uganda mu kooti. Wabale kwekumira ku Newspark channel soka olaikinga video eno mukwano tugende mu maaso ate atowerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe akwesa n'okunyiga akadeka notification baba bakutegeza buli lwetuba tutaddeyo amawuliro. Oyinza okuba oli mu ggwanga ly'e Uganda oba bweri w'eggwanga tubagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Katutandike n'omuyimbi Evelyn Lagu. Bambi Evelyn Lagu munaku ey'ekitalo akitadde twogera kuki twogera ku relationship love wakati we ne promoter w'abayimbi ayitibwa Vegas munange byaweddewo era nga bano tebakyali bagalana. Amawulire gano gatutegezeddwa Evelyn Lagu munange n'ategeeza nga bw'ayagala okuwa Vegas omukisa okuba nti no afuna omuntu oba oliawo anaamuzaalira ku baana omuntu anaamwagala omuntu atalwala nga yebambika tukwe Evelyn Lagu nga yogera ku nsonga eno. So nze ndi muntu mukulu ate nange nyina omwana mulenzi kati neŋŋamba bw'abeera mutabani wange nga yali mu situation bwet awata antwalako out nga wamanyi omuntu omulwadde nga wamanyi omuntu nga netegereza nengezaako okuraiminga omutima gwo negukigaana ekyo kubanga mbeera mu relationship naye sandyagadde nnyo omusajja ali mawulire nnyo ate naye sinono sibagala ekyo kyekikunyiza nze ndowooza nabeerako n'omwami mwenna gwe mwamanya naye muyinza n'okungamba temumanyi na feesi ye kati amawulire alina kukyawammwe wammwe munoonya nza kubidde mwe munoonya kati amawulire talina bwagenda kikola kubanga nze bizinesi gyenkola era yammwe yamawulire mukimanyi bulungi ndi mu entertainment industry kati toyina kyoyinza kukola wali ogambe bw'ova bweru nga muwasa nagamba tunula wano mu kamera sinze nakyogera yeyagamba yes he proposed to me several times yamproposing emirundi esatu naye ngera bwe nkugambye I was still studying him nekitakola so nenshireka. Evelyn mulwadde mumutwala speed ne mumwogeza ebyensimattu. Evelyn tasobola kola ki? Evelyn sobola muvaako naye bamawulire muli bazibu nnyo mwagala byonoonese kati si gwasoose walo ne bennabaddeko nabo nga babiŋŋamba kyokka baŋŋamba ebintu omuntu gw'oŋŋamba gyenva bamutwalira luwombo kati eyo nga tuvuddeyo munnange Janzi Awards zaleese obuzibu kati no Spice Diana avuddeyo n'atiisatiisa nti we wabaawo awards zonna mu Uganda ne baddamu okumunominatinga abaana babakikoze bajja kubeera nga basibira mu kooti. Omuyimbi Spice Diana bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba jjukira Spice Diana okwogera bino byavudde ku Janzi Awards era ng'alina ebibuuzo byabadde yeebuuza ng'okuba nti no lwaki bano bategekedde awards zino mu weeks 2 zokka ate era yabadde ne issue ku muyimbi w'omwaka n'ensonga endala nnyingi okusinziira ku Spice Diana jjukira nti no amawulire ago twagakuwa wakati n'avuddeyo n'agamba nti abanaamunominatinga mu awards za Uganda mujja kusibira mu kooti mujja kuvunaanibwa mu bufunze takyayagala awards za Uganda. Katubeere munnange nga tumukuwa omwewulirireko Spice. Omuntu bwake anagamba njagala kutimba Spice Fort Poto oba embaale naye kanonye manager we ampa olukusa banye olunaku olwaali bwe njagala kibeere ne awards mu bulungi bwe yagala tegeka awards zo tukira management yange kuba batolina kikulaga nti twakukkiriza totawana kosa brand gena kyongerayo wala which I wouldn't like. Misi byotambise industry mugitwala nachagala dda by the way nachagala dda nebo kimu kiba ne time yakyo so okizudde nga abantu bakosezza nnyo brand yo mu buntuntu okuyisawo. Eyo nga tuvuddeyo ebiva Kayunga biraga nti munnakibiina kya National Unity Platform Harriet Nakwedde akyalebya munnakibiina kya NRM Andrew Muwonge
Abesimbyewo twagala okujukiza nti babadde bawerera ddala mukaaga nga kwe kuli Harriet Nakwedde owa NUP, Andrew Muwonge owa NRM, Anthony Wadimba owa DP, ate kubaddeko ne Sekinomu Majidu, Nyanzi, Jamilu Kamoga kwosa ne Boniface Bandikubi. Bwe batyo nno bwe babadde besimbyewo era nga mu polling stations ez'enjawulo owa NUP waliwo waafunye 142 ng'owa NRM afunye 3, ate Saidi ze Kagoye Muwonge owa NRM afunye 26, Nakwedde n'afuna 57, ate bwe tugendako Bukeka first polling station Nakwedde afunye 8, Muwonge n'afuna 38. Mu bifo ebisinga Nakwedde abadde yawangula era nga mu bitundu ebimu wetuletedde amawulire gano nga aba NUP batandise dda okuba nti no bajaguza wabula nga tebannaba kuba nti no balangirira omuwanguzi. Tujja kubeera nga tubikutegeeza mu mawulire gaffe aganaaba agazzeeko. Olwala kwekumira ku Newspark channel, tulala kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, ate era n'okuba nti no olikinga kosa n'okunyiga akade ka notification. Oyinza okuba nga oli wabweru w'eggwanga oba mu ggwanga lyattu Uganda, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo.